obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Buterevu nkwaniriza nate gwebali nnyo kubanga ogoberera ate naba kusubscribinga nkusaba subscribinga sharinga likinga tuberenga tugoberera. Nze Ade Wilberforce Kirimo Miyanja nina emboozi nga 2-3 zenjagala okukanyako okwogerako leero n'omukulu Samike musajja wange mulokole ddala musajja mulokole naye ate ne bino ebyensi abigoberera ekirala munnamawulire ekimukakatako okubeera nga amanyi in and out ebintu ebyenjawulo nga bwe bitambula mu nsi yattu Uganda. Olunaku lwaleero tulina story eya Papa Misa Kisemakula n'ebyo ebiri wakati we n'abalokole agamba nti waliwo obaolyawo abaawabya nyina ng'akyali mulamu okutuusa okufa nga balina bye bamutaddemu enzikiriza ze bamuteekamu ezamuwabya obaolyawo okutuusa okuva mu bulamu bw'ensi eno. Sami taata nkwaniriza ku Focus TV. Nange okusanga nsanyuse nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Naye nagamba Mukama akwagala. Ekizibu kye mulina bannaddiini mulina ekizibu kimu abali mu ddiini nti mwe mulowooza buli alokoka aba asiriwadde. Era kati ondabanga omusiru ondabanga yava ku mulamwa naye kankubuulire. Ulira naye kankubuulire ekintu kimu Adde. Lwaki ondowooleza? Anti kuba nti ku mulundi gulisho yaggwa uliriza wangamba Mukama akugala konze era nzija kwatula. Ne anoŋŋamba mu ddiini yange kye ŋŋamba ze siri ku bya ddiini. Okitegedde sabibuza kuba kasukwe maleyo njala nkubulira ekintu kimu Adde waliwo tugenda okutuuka nga tokyalina option obula okukkirira mu geyeena ng'ebyo bye nakola ku nsi bye bineeyimirira ne wookola ebirungi
Yes. Tojja genda mu ggulu kubanga ekkubo oba toli omanyi ne oba oli muntu mulungi nnyo nga balina gye bakulindiridde okwata ekkubo effu totuuka. Kati ne bw'okola ebirungi ebijjuza ensi eno n'oyamba n'okola ki nga saatudde ekkubo obeera ntolikutte tojja tutuuka kwa Bayibuli etugamba yenze ekkubo n'amazima n'obulamu era ayita mu nze malayo ayita mu nze aliraba omusana n'ekitangaala. kati mmwe muyitawa samibuuza ku bantu mukama wange mugamba mutya bannange mwenna abatulaba mwasuze mutya nkuyitenga pasita Sami K. Sami K ge mannya gange adda amanyi okundeeta n'ambuuza ebintu wano so ebintu byenjogera ndabanga Sami. Very true. So nsobola okuba nga ndi mukyamu mu ngeri omubenda oba nga ndi mutuufu oba nnyabaago Sami byayogera byange bibye era ali responsible for them. Ate kitegeeza nti nze epitome y'okutegeera. Very true. Ate n'ekirala omuzungu agamba no monies an island. Zino zo wa views zange engeri gye ndabamu ebintu sobola oba nga ndi mukyamu oba nga ndi mutuufu. However obeera nga ozze mu argument leka wajuwinge na nsonga tovuma kirabe kireega ebbuto omanyi gwange ngambye nti njiikayiika nnyo saagala kyogero emanyiza ogamba namukwano gwange Aled aŋambye njiikayiika nnyo era agambye n'okuwa aŋambye gwe nnyina okukolako alina okukolako osale omugejjo manyi atunda supplement nina wasobola okukolako naye siri bubi naye kirungi kiriwo ekitikunze omugejjo nsobola okumpa eddagala n'entoniwa naye talina liwanvuya gwe tosobola kati kuwanvuwa tukole kale mu wiiki oba mu lunaku lwaleero lugenza okukya by the way okavidiyo ketubadde tulabako aka papa misaki ngenda kabateerayo kabateereyo kakati omusumba oyo teyatawagala misaki ndeeseeko olugezigezi nti ng'atuuza maama bulungi ng'amugamba kimanyi nti omwana wo muyimbi nti baakuwongayo dda abayimbi gawonga baluminati terulaba eddwaliro gyakutwala ogwo omusayi gwe bakujjako nti eba bagenda kuwonga kati ffe tulaba maama omulembe guno mugwa 2000 tulaba maama era ayagala eddwaliro ayagala ennyo Dr. Kasiri nekulaba makyayeeyo nze mpanga sente negendere mu ddwaliro lyenjagala saagalanga nnyo mukayanya nga muga kwata omusayi gwe bamuggyako batwala guwongayo kumbe agezaako kumufunako control amusigamu ebirowoozo kazi bwe namugaye kiki nti kati nga ne mwannyinaze omulala na gyali eyo ali Bulaaya bwe twali tutaddewo amaanyi ku musumba fenna n'atukwata akazindo namugamba balaabo bonna okitegeera kati bambi omukazi n'abeera mu bulamu bw'okwekengera abaana be kati nga ne bw'afuna attack na biki kati eddagala lino nga bamulaga nti neri eddagala lya mira teri bulwadde bumuluma teri bulwadde bukola ki bamuteeka musabira esaala nfe tutambula tugula supplements tugula biki tulowooza omukadde abikola ki abikozesa wapi kumbe alimu ebirowoozo byoli pasita ate nga amwesinga sijagenda wala nnyo oyo maama wange byonna gye kyatuuka n'atufaako era mu mbeera era eyo bwekiro yasula ku simu ng'asaba nkikutte kikino kigenze olwasula wali essimu nakola kusinga nebagamba mudduse mu ddwaliro eriri okumpi awo bali bayingira enaggalama nakutuka mukebera afudde ulcers sukaali bikoze bityanga bibadde waggulu ennyo ogenda okutuuka ewuwe mu nnyumba nga ddagala lino teyalimiranga bikyebe so era ne mukufaawo abasumba baaliwaabo baziika bajja okuziika kumutima gwaye guno omuyi gwe nnina bajja okuziika naye tetwabaganya kukola ki kusembera kye nasobola okukola nasobola maama wange omuziikira
kyadakkiririzaamu nti adde mulokole Yes. era mpita pastors abatuufu ne bamusabira. Pasita Kayiwa yaliwo, Pasita Bugembe yaliwo, Kambe. yali mulokole. Abalokole tebayabya nyimbe naye balaga abasika baabwe nekikola nga ye bwe yandikoze ekyo Yankyagadde. kubaye ng'omuntu yali mulokole wadde yaliko ebimukola ki ebimubuzaabuza. So ekintu ekyo nali naku yankwata nnyo kubanga teri kibinga kuba nti buli kibusobozi weebuli obwali bukyasobola okubeera ne mukadde emyaka yes buli omu Katonda ayina weyamuteekerateekera naye owadaawadako. So nsaba bamaama abali eyo bannaffe abali bannyinaffe baganda baffe okulokoka si kibi era sirwanyisa bulokole naye wetegeerere musigalamu akako akalaba noga ono ng'akoze eki gwe bagamba batya nti cupa ya soda erimu omukisa okuva mu Coca-Cola wali oli n'agisuubula n'agiteeka naga erimu omukisa 5 n'agula soda ate n'amukuyiira ayo noddayo n'ogula omulala ne musimba layini gwe tulaba nti ono ali mu kukola ssente. Sami ng'omusajja omulokole era agoberera engeri n'obukkiriza abantu engeri gye babutwalamu ne perception abantu gye balina oba oli awo ku bulokole. Kino kirekawa ekya Misa Kisemakula okutuuka okubanga yafiirwako nyina ye kyagamba nti waliwo pasita eyawabya mukadde we maama yawabya maama we olaba nga yatuuka n'okuva ku ddagala lyalina ery'obulwadde obwa sukaali bwaki n'asalawo yogamba nti ajja kulyanga kigambo kya Mukama mpaka kuwona. Kirekawo obusumba. Okay, ekisookera ddala I think yeno topic gye wali ondeeteddeko ku channel yo gye ngenda okudiscussinga nga ng'egwira ddala mu byenkola. Very true. So nyinza okuba sirina authority y'amaanyi but the fact that nti gyendi olumu mba nkuwa first hand information. Very true. Ngenda kuzzayo emabega katono. Pastor Male. Yes. Yali assistant wa Pastor Kakande Samuel gwe tumanyi ono. Pastor Male wa Kakande. In fact Kakande si prophet Kakande. Pastor Male akugamba nti byejjusa okukola era byasiba avumirira prophet Kakande imbwe ebiseera ebyo we baakoleranga we baalabanga omulwadde wa siriimu azze mu church baakutwalanga ne bakukebeza naye ng'akukebera dokita waabwe ne bakakasa nti olina obulwadde naye wajjanga bakutwala ne bakebera kubanga bo nga bagamba tuba tusabire kye tukakasa. So si tugamba bugambi. So nga bakutwala nga bakebera baga oli muki mulwadde. Kati what they would do nga bakusabira biki olwo bakugambye Katonda agenda kuwonya and all that. After some time ng'omukulu agamba owonyezeddwa mu linnya lya Yesu. After some time kati nga bakuzzaayo ewa dokita waabwe kukebera ddala kino kibagamba nti wawonyezeddwa kituufu. Ng'omusawo akuwa empapula eziraga nti olifu negative wejjeeredde omusumba akusabidde owonye. Kakati ebiseera ebisinga bagamba nti owonye ozva ku ddagala kyekisookera ddala scientifically tolina divaako naye wano omusumba akugamba owonye nkalaba era akugamba Male bino nno mbijja ku Male through video ze yajjanga akola ng'abyogera. Abantu bangi after some time baafanga kuba yava ku ddagala bakitwalanga ne to the extent ti Chris wange oyo omulaba waba ali mu church ng'anoonya mubeezi anoonya omukazi ow'okuwasa nga omukulu asobola okujja n'agamba Katonda ndaze oli ye mukazi wo naye nga gwakulaga yawonye siriimu gwe basabidde nawona siriimu. Kati mu njogero nga balwazanga abantu bangi nkiraba era abantu bangi after some time baafanga nti ne Chris abadde omulamu
Bamugambe bitu amusabira naona yawona toyina ate abakkiriza bagamba bugambi kyekyo pastor ayogedde abalala bafiiranga mu process y'okubasabira wano because ng'omukulu akugamba tugenda kukusabira naye toyina Katonda tayambibwako so olina omukkiriza tetumusaba nga ate woomirako kitegeeza omugattika kaakati ng'abamu bafiira awo bavudde ku ddagala bali mu kusaba akugambye bwe tuba tuli kuku bakwatayo obunyiriri mu Bible liringa ddagala nalyo tuli mu kuwonya leka ate kumusupply Katonda wabujja bakwatayo obunyiriri Katonda wabujja tebamukola ki tebamugattako kati n'eddagala n'olikola ki n'olivaako bamubafiiranga very wrong kati naye byonna lwaki babikola olowooza ndowoozamu nti asobola obikola olw'okuzimba obukkiriza mu bantu ekirala bwamala okuzimba obukkiriza n'okufuna byanfuna ekisingira ddala byanfuna okitegeera era ogenda okulaba nga mu mboozi lwaki nkujja eri nkulage nti abasumba bangi bye bakola tebabikola ki tebali ku bya Katonda njala kuwayo ekizampa endala emu ono ye omukyala mumanyi nali mumanyi kuba yali asabira ku kyaki gye nali nsabirako ebiseera ebyo tukeera ku makya ng'omukyala ayina ekifuba ekimuluma naye tekiwona kebayita akafuba sijja kulimba saabigenda naye ngamba basically kyali kifuba naye nga tekiwona ng'awulira obulumi bungi bweyongera naye nga mu ddwaliro baamugamba oba yayinamu simanyi balubyambi bwe bityo siri so sure naye kyenkulaga ne mu ddwaliro yagenda ne bamukera ne bamugamba ekimuluma kakati waliwo omwami yali ku Salama Road awo so kati ali oba ali side za Ntebe if I'm not mistaken era ye teyeyita pastor deyita brother neriddako awo is it brother Tom brother muleke nenge erinnya lijja nenga ye brother neriddako awo ku Salama Road Salama Road awo then wakati yavaawo yafuna side zeeyowa n'ebiseera byali ku Salama awo yakajja omukulu oyo alina ne TV ate era agenda okulaba nga obuvo bwe buvawo ono kakande erinnya lizze ndyogere kaakati nze nnyumya bintu byange bamutegedde kyemmanyi kaakati omukyala alaba ebintu ku TV omanyi ku TV okwo bakwata nnyo bye bayita miracle moment very true TV ntono nnyo ezibaako ekigambo ekisomesa Katonda yennyini nga tezirinaako zibaako miracle moment ono agudde bamusabira oli abuukabuuka awo abakamera anti wenzijja kyona ndi mu kuzimba musingi oba tolina budde nkyanguye zimba omusingi kakati omukyala abiraba ku TV alaba omuntu akola ebyamagero oba ku TV yo omukulu alinako ndozi essanga oba 2 oba 1 miracle moment nkulaba before and after kati omukyala atula ku TV alaba ono yajja mulema kati azza atambula ono yajja ayina ekiwundu kiwonye yajja mwavu kati alinamu ku ttooke kati omukyala agendayo wagendayo okumulaba agenda otutuukayo okulaba omusajja Katonda amunyonyeremu gaba meka 2 toteesa ali ku bya Mukama toteera nti munne nti musajja wa Katonda akola mirimu gya Mukama ameka 2 omukyala teyagalina kolo teyamulaba ko yali amanyi bya bulijjo ngeno ku kyaki gyali wogendayo nga musumba ku kifo kwali akuwa obudde atukayo nga byaki ate si kubamba olina ne ssente mb'omulabe wosasulayo ssente nga bakukolera puroguramu katoyizo ziwayo nga goli wa wiikeeri Sunday oli namba 10 exactly kati n'akomawo n'afuna akasente n'addayo kakati mu kuddayo omukyala bino ye yabinyumya omusajja amulaba amunnyonnyola amugamba bwe babadde bakujjanye olaba owona tinedda olina ebikutawaanya kati omukyala agamba
omusajja amuteekako emikono okumusabira aluzinga afuuka unconscious. Kwa hiyo omukyala agamba nti ebyaddako awo antiru nga zzengu tamanyi byaliwo. Exactly. Naye agenda okudda engulu nga bamuteeredde awo ebintu mu butuufu nga eri wagamba osesemye towakana naye nga bimuteeredde awo naye nga birimu amagumbagumba birimu ki nga bamugamba ekibala kikutawaanya kiikyo okisesemye tumaze okikugjamu okisesemye naye olina okukomawo at least oba mukama akusobozesa akomawo ndaba emirundi emeka 3 nejjukira buli wajja gaba 2 okitegedde gana 2 gagenze komawo endala 3 kakati yabikuba n'ekifaananyi kuba nabirabako bino byenjogera omukyalo oli nga tannafa nabiraba okitegeera kuba nkugambye baali basaba ku kyaki yeemu gye nali nsabirako ate nga mikwano nnyo gwa mmange okitegeera kati omukyala kasaba amugamba nti owonye bino ebibadde bikusumbuwa bibino wano tubikugjeemu nese bina bitunulira nti mu kifaananyi nga mutuufu ndabiraddabira ebintu binene okuyita wano gumba ddene okuyita wano okitegedde but because abantu abo balina bakozesa deception bakozesa desperesi y'abantu bano jukira ze n'obujulizi bwabadde nga jjala kati omukyala n'obuddagala obutono bwali bumuyambako okubeerabeerawo yabuvaako kuba kiri bakiwonyeza kyawedde simanyi ngeri gye bakikola naye amazima gali nti omukyala for the next 1 week yali oke awo simanyi we bakikola simanyi oba kiri mentale oba kukkiriza mentale omuntu asobola okukkirizisa nti owonye era naawe n'owulira nti nga tonnawona ndowooza wekiri wayita weekes omukyala yatabuka lumu n'akutuka n'afa era twamuziika sami bino byoyogera tewabiwuliramu bino ebisembyeyo si byambu okitegedde kati lwaki kikyembadde yala okukulaga tuli mu church these things are happening okitegedde buli ewali original walina okubaawo dupe kuba dupe ono yatutegeeza original engeri wafaanana nti wenkwata akeetaano original nenkwata ekicupuli n'ekicupuli kino ekicupuli kyekintegeeza nti kano kennina kaki senga ekicupuli tekiriiwo tosobola kumanya ate era singa olina kicupuli kyokka otamanya nti ddala kicupuli exactly kati mu church as a whole mwayingiramu abafere abenoonyeza ebyabwe okusingira ddala nga banoonya bugagga banoonya kwogerwako kuba ba celebrity na fame kati buli omu ajja ne tactics ze naye bonna abasinga ezimu tusa ku 2 3 wali wajja ye ng'akulaga katonda wa buli omu katonda y'omu fena tusinza katonda y'omu era mu kyaki ndowooza mubiraba amakyaki agamu yetagaana oba oli azze munammini oba musamize mujja kyuka jangu nga bwoli which would not be a bad thing kuba katonda we yatugamba the question is wojjanga wooli ozenga oyambala mini senga nkomawo mu kyaki yeemu ng'omazeemu emyezi 2 okyayambala mini then she is a pastor is a failure ali ku kirala kuba kiri ennono yandibadde jangu nga bwoli omala odoptinge eneeyisa ya church naye wenkusaba emyezi 2 ng'okyebbirira n'ofuuwa ku mmindi yo kitegeeza pasita aliko ekikyamu alemeddwa so emboozi ya misaki era nayo nagimanyaako because nga wenkugambye nti musajja gwe nali nkola naye alina oluganda kwani ku family ya misaki so yakiŋŋambako naye nga sikiwuliranko kuva horse's mouth paka we nalabye ki video amazima gali nti ngenda kwogera nnyo ku signs
obeera ng'oli mu church fuluma misinde edduka. Samika sayini zagenda okwogera ebyo ebigambo byagenda okwogera bw'obadde olina omusumba ng'abikola nga bigwa mu ttuluba byabigenda okumenyayo naye ate watugambye bino bibyo nga ggwe naye anti nkugeya yava authority lwansonga mbibeeramu kati byendimu so nsobola okutegeera nti ono omugoberezi wa focus oba gwalaba vidiyo eno bigambo byagenda okumenya singa olaba omusumbawo oba singa olaba omuntu oyo akulyowa omwoyo nga akola bino wammanga dduka mangu mukyasi vaayo kubanga noonya ewalala ekisooka omusumba nga enjiri ye esinga yonna etambulira ku prosperity edduka nkulaakulana dduka sami gaddemu omusumba yenna ng'enjiri ye etambulira ku prosperity kuvuga amamotoka kuzimba nnyumba kugenda bweru simanyonyo zifuula obugaali gaggawala dduka tulinako percentage webali ngamba tulinako percentage y'ebyo oba gogamba ono nga 100% kweyekuusa gogamba anti Bible tugamba kimu Bible egamba noonya nedde bakyogera noonya obwakabaka bwa Katonda then ebirala bijja kwogerwako so bino omusumba byabuulira ennyumba biki they are supplements nti wenoonya mukama nentegeera mukama bino automatically bijja sami anti wembuuliza which percentage yandibaddeko ebyo kwana byabulamu anti pastor alina tugamba bulungi bwa Katonda alina tubuulira atubuulire okuvanga lumu atubuulire nga paka nga 3 mu December anti kigambo kitugamba kujja nga mugamba Bible tugikyuseemu kyemwagala kyenkugamba nti woonoonya obwakabaka bwa Katonda bino ebirala bye bateekako nnyo essira bijja automatically okategedde so omusumba Bible essira yandira ddala iteeka naye kati abasumba betulina focus bagiteeka nnyo ku supplements zino ayi ne beerabira main message kubanga ntera nnyo okugamba abantu nti ekintu kyonna atali mulokole kyasobola okufuna tekyandibadde topic mu church kakati njala kumanya okimanyi waliwo abagagga mu nsi eno abasinga basi balokole nga bwogambye byebasinga exactly kakati ate nange wenzija mu church ng'oŋŋamba sima byakufuuka mugagga nd'oluwaaki so nze olina kumpa message eri so omusumba yenna nga afrontinga prosperity wale wonosanga omugagga agenda kugamba ebimu ku ebyo ebikoze obugagga bwe one ajja kwogera ku mazima abamu ajja kugamba okutya Katonda abamu ajja kugamba okubeera omwesimbu eri banno so bwe tumala okulyowa omwoyo zo zonna factors zijjira mu muntu oyo atuukiridde exactly ekyo kimu ekyokubiri omusumba yenna nga buli kimu kitambulira ku ye mu church kampe example kambere bit specific nga nze bwe twatuwa ekiweebwayo naye baba balina olukuŋŋaana lwe balanga ekifaananyi kyekinene kyekibaako yes bwe tuba tulina charity gye tugenda okukola mu church namba z'essimu zijja zize ettaka lya church ye kyengezako okugamba nti okwegulumiza kuno nga buli kimu Katonda wange Katonda waawa naakola tutera bawulira tebiri ebyo bya sami waliwo nabatuuka kussa bw'oba tagenzi wa pastor we sami anti abasumba sinnagenda kubagoberezi abasumba bye baleeta ekyo Katonda waawa naakola nyina kyentera okugamba musajja watu ne bw'aba mpangisa n'asenguka emmengo n'agenda ekakiri waakiribulirwa sanda ajja kulinnyanga yes nze nyina kyentera okugamba nyina kyenneegomba mu bakatuliki kubanza enzikiriza buli ddiini enamu ekirungi basiraamu balina ennyambala nungi tewali newoba mulokole tewaliwo atandiyagadde mukyala we kwambala nga basiraamu we bambala kitegedde
abakatuliki omanyi mbegombako nti omukatuliki ne waveeka kiri nga woogambye najja Emmengo n'asanga ekereziya awulira ati home nga gy'abaddemu eri era father waawo wamulabako abula okuvunama kati ffe mu bulokole ekizibu kye tulina abasumba bo kye baleese oli akulowoozesa nti y'alina Katonda yekka era w'omuvaako era sabye akantu ako kannuma osegedde kabi kannuma nova eri gy'ovudde nojja wano olw'ekyaki y'abalokole tandika butandisi n'ogibuuka olw'okubona si musumbawo n'ogenda mu yeeri zonna n'oziyitako ku Sande zonna n'ogenda mu yeeri ngenda wa musumba wange ekyo kikyamu okitegeera Katonda alina okubanga abalokole tumusinza wonna olova okwegulumiza ate mubalaba waliwo omugenzi yagambanga abaana ba wano Katonda waabwe tasobola kubaleka kukola ki katubizeeyo okitegedde simanyi kirekawo mukkiriza kati nga Mukama bwe yanyukirira oyo Okay, tugende ku nsonga eyokusatu soke tumaleyo ziri ensonga ebibuzo nja bireeta after okwegulumiza kyakubiri ng'enjiri etambulira ku prosperity very true ekyokusatu nga obudde abuwa nnyo appearance endabika ye tugamba ku kikwefaako kwambala kola biki. I'll give you an example. Ninawe omwami omu ava mu buweereza obumu nali ngenda mukolako interview n'atuuka yajja ne munne nga wengenda omukwatira kati olaba wano wetuli tosobola mukwatirawo mbuki packaging nalyoka ngamba tetusobola kukola ne mbuuza lwaki nangamba wano wetukolera tewali presenting abantu bange bajja kumbuuza wabaddeko ki lwaki wagenze nambuuza n'okumbuuza mu bifo byonna n'ebiri mu Uganda n'olaba wano Serena wabadde togiraba era tata tetwakola so nga ate mubukkiriza ne mwandibadde mu nnimiro weebale okategedde so afa nnyo ku banandaba batya than the message kati nze abantu bagoberera betukiriza Yesu yakolanga ebyamagero naye nga ajja neyo yennyini gitugwe geto eyolaze wala Yesu oza teyalina busobozi bufuna ndogoyi yabulina lwaki teyagifuna lwaki yatambuzanga bigere n'ababigirizwa be era endogoyi yagirinya omulundi ki ate nga yali yeetaagisa okitegedde naye wano nyinayo omusumba gwemmanyi wano bano obugundi obuweereza obutandika nga olaba musajja nga ayagala okutandika obuweereza aledi kati nga ayayaana nnyo musajja ali awo bw'amaanyi ali ku luguudo olwo gyoyite luguudo ki mpozi olwo otuse ku nkulunga awe namuŋŋoona awo naye ng'osalamu busazi Oyima Road Oyima Road okwo kati ono omusajja wange yali ayagala buweereza ndowooza abuwe ku vibe agenda kukola launch omuvidde mu lubigi tonzikiriza kufuluma nansana ade wandi nesonyera onsetinga nvaako nze nyumya tukwate Oyima Road oyo kakati omusajja yajja gemazima omuntu ono yagenda ku church n'amugamba of course ye tebamusasuza naye yalwawo okufuna appointment n'omusumba n'agenda nanyonyola omusumba nga musumba
ngenda kukola kino naye ku lonchi bali baguze ettaka kati nga bagenda kuzimba balaba lonchinge naye kolokolo baagala bagira balaga abagobereza ettaka nga baagala omukulu yaba guest ki preacher ne bamutuukako n'abatunuulira ati owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Andi kakati Musumba tulina ettaka lyaffe twagala kulironchinga tugenze okulaba nga mu basumba bonna be tulina igwe asobola okujjayo bulungi ensa oba ekinyusi ky'omukolo. Tata tukusabanga ennaku z'omwezi 25 mu mwezi ogwa January ojje tubeereko ffenna. Munoonya ssente mmeka okuzimba kyaki? Tunoonya obukadde nga 15,000. 15,000. Akati kolawo oti? Nze wemba ntambula sitambula nzekka. Musumba tukimanyi. So tambula n'emmotoka mmeka? 3 Musumba. 3. Era mafuta. Kati amafuta. Musumba tetugenda wala mitwalo ndozanga 2 ate akukkiriza omutemere agamba ntambula kati kyasinga onyiiza bali yabagamba temufaayo temufunire ssente weziti yazitema yazimenya yabatemera ssente weziti zenjagala zenzije abagoberezi bajja vaamu ssente nja zibajjamu okategedde Omusumba eyandise okugamba guno mulimu gwa Mukama bali bamuyise kugula ssabo bamuyise kuba campaign tebamuyise kola byansi nyene kali okategedde nja zibajjamu munoonye zino ssente gwenze mumpe zino nja zibajjamu wakiti yatugamba nze kanzije nja zibajjiramu nze kanzije nja zibajjiramu sekutegedde singa yabagamba nze kanzije temumpanyidde ekintu kyonna kyonna nze kanzije nja kola omulimu zibajjemu. Aho simanyi oba olina okusasula omukulu nangamba kati mukyemba mukola n'abawa ne plan nja zibajjamu mukole mwetaga wiiki nga 2 mukole ziposita muzitimbe wonna wonna nze bajja kukasaba ndabako ate wennalinnya kati nja zibajjamu kati okyegedde tagenda kujja kubuulira kigambo kya tagenda kubuweereza ekimuleese transaction bampa ssente nembasuubiza okubakolera ssente kati ngira okyegedde kati nzira kubayigirizwa banne mbadde nsaba ebintu era mbadde nkyogerako ku channel yange eri ne gwe mbadde ndeese ebintu ebiri physical tuyina bikwatako physically tebivaawo spiritually obeera musiru nnyo okulwana spiritual battle naye ng'otawula olwana luli physical nkitegeera sana kitegedde sigamba nti nno olumu embeera eyinza okuba tetambula bulungi olw'okubayo spiritual waliwo ekikutawanya ekyo kisoboka naye kyengeza okugamba mpa example nga oyagala mulimu ekyo kyawano ku nsi kitegedde oyagala kuwona oli mulwadde that is spiritual oyagala nkyogere kyekirala kati for example oyagala kugenda bweru naye mubutuufu oyagala kugenda bweru tulina wadde passport njagala kugula kamotoka ayagala kugula motoka kitegedde ebyo ebintu wetumalanga okusaba Katonda ne bino bye batugamba abakugu ku nsi eno tulina obikola nti wembeera nga nyina obulwadde teri omusumba yenna agamba va ku ddagala mufere this is physical eddagala bakugambye limire nga woosaba tekikonta na ddiini tekikontana kubeera ku ddagala nga bw'osaba Mukama era akuyamba weeyamba kubanga nkubuulira amazima bano abasumba basinga banoonya byabwe
Aina kino njala kimakinga very clear. Gw'omukkiriza yenna ali eyo. Tewetaaga musumba kutuuka mu ggulu. Tewetaaga musumba. Tewetaaga musumba. Kwa Bible yennyini ekugamba nti ezo ennyumba ze tuwaana. Yes. Katonda ezo ennyumba sizize yazeegaana. Ennyumba ezizimbiddwa ki n'emikono gy'omwana w'omuntu. Emmotoka ez'ebbeeyi. Kati ezo ennyumba ze muzimba kyeŋŋamba ennyumba ntegeeza makanisa. Okay. Amakanisa oli agamba tuzimbe ekyaki yaffe wano, tuzimbe ekyaki yaffe wali. Kyola we yajja yabagamba nti ngenda kumenya yeekaalu ngizimbire mu nnaku mmeka. Naye golamu bwana bw'okiteeka mu physical world olaba kisoboka. Ne oba omenye kayumba ako sooka mala mu nnaku 3. Naye yali ategeeza ati nti tezirina kye zitegeeza nja kufa ekibi kiveewo. Ze 3 ze yamala ki ng'afudde. So kyaki yeggwe atuulamu ggwe Katonda ono gwe tunoonya atuulamu ggwe. So ne wonaagenda mu kyaki ng'olina effutwa toyagaliza tokola ki otawanira bwerere. So tubeerawo eyo abasumba abafere gye bali ate be basinga obungi ate mu Kampala tobala bayitirivu bangi. So kino ekyabaddewo kibi tolanjagadde kigaziya foundation ennungi kirekawa abalokole kitukola bubi nnyo because kiina be kikanga ne ate gosikiriza okujja mu kyaki tolina kati kyogenda iweebale kati ffe abalokole tulina kwefaako nnyo okulaba nga tetukyaya abantu bulokole kuba kati kyetutandise okitegeera mu butuufu omulokole tewaliiwo kati ngenda kulaga ebintu ebimu bye tukola ng'abalokole olumu ebitufaananyanga abaki ne batuvuma. Amazima gali nti bwe tosobola kubeera kusula ng'osaba n'osiiba ng'osaba from Monday to Monday. Kibi tekigatta okola ddi kuba tukirize tugaane newankubadde osaba nnyo waliwo ebyetaago ebiri kati gwe biyitamu otya obyetuusaako otya okitegeera simu ababbi okategedde. Ekirala ebyaddala gw'omulokole nina kyakyemu gye nagendamukko ng'abantu sebo balina omusajja yabagamba omusumba n'abakibateekamu nti nettaka eri wano ttukuvu ng'omukazi alina ekiwundu weekiti naye bakeera kugiwako ttaka lya kyaki mu kiwundu mukigenda kuwona mbu kirina omukisa mbwe ttaka lino lirina omukisa. Byakisiru era nze wenjana nkutunuulira nti ndabira ddala ng'otuswaza okitegeera. Then ekirala abasumba bano tebakola bintu bino bokka aba n'ettiimu ey'abantu abali mabega abakola make-up tigwazanya ku firimu agagawundu ge bakolaakola mbugwe ne bajja ne bakusabira ate okumanya bafeera bubi olumu ade bakukoza oguwundu make-up buli najja n'akusabira mbu mu ddakiika 5 ne kiwona nga oddi obujulizi bandibuzizza nga waliwo emyezi. Ne Yesu yennyini gwe tugamba yakolanga ebyamagero weetaaga okuteekamu ka initiative okuwona nti ono gwe yasanga ng'amaaso gagize era teyamugamba bugambi mbw amukutteko nti gawonye ngawe ne bakikola yamugamba suula emigo weebale wabula yamugamba kwata ettaka wandula maama lusu siga kuki at least obeeko naawe kyokola okategedde si kubanga muye tasobola naye naawe obeeko kyokola baako kyokola ne kati gwe yagala Katonda akuwonye naye ate alina be yakikolere alina be yateekawo abakuyamba toyagala genda mu ddwaliro kyobolaba oba abatujjanjaba mu ddwaliro tusaba omujjanjabi atujjanjaba tusaba Katonda atuwonye tebawonya naye batujjanjaba Mukama Katonda yina asalawo kati nze mbagambye omuntu yenna akugamba ekintu nga wokigattagatta tekikola
manya omuntu wo munda ayogera ali mu kugamba wano dduka kasola banga tebigatta omanyirawo wano waliwo obulabe okitegedde manya waliwo wano obulabe because wali ebintu bye tulabirako n'obuuza naye abantu bano ekibuusabuusa omusumba ono n'abuukabuuka mu ttaka lino gye nalina essuuti n'agwa wansi ekuba neetonya n'atulambisa akakasaaki mwoyo aba mulinyi mwoyo kyogamba mwoyo mass of distraction tiwakulinnyako otabuka mwoyo wa mirembe tobukirabukira ne kano kanka bagambe bannaaye ekyaki mulaba nga oli waasaba abantu ne babuukabuuka simanyi oli n'agira waati simanyi ne bakwata akazindaalo ne batandika okubuuza omuzimu ovaawa bafere gwe jajjaani kati omuzimu oguwa akazindaalo mu kyaki gukole ki bwe gugamba nti gwe wansindisa bwe gugamba nti nonye gwe so those are wrong things ebikolebwa but the challenge wali akala akalisigaddeyo ku nsonga ya kino nze njagadde kigaziyamu kireme kubeera ku misaakiyayogera kuba misaaki ye kati alina eddoboozi ayogera ne kati nze nkugambye kooli abatalina ddoboozi era n'ebisinga bikyayogerwa era bikyakolebwa mu bantu baffe waliwo n'abagoberezawalabako era bano be baleeta mbu ne babawonya obusezi newayita ettayimu ne babanja ssente ng'omukulu teyabasasula kasente kitegeeza firimu baali bagizannye naye tebasasula za kuzannya kati woogatta ebintu kyenkuba ekiri nti woogattagatta ebintu nga tebigatta weebuusenga bukyali twagala kuwayamu ku ebyo bitugambye bitukiririzaamu era misaaki tumusaasira misaaki ekyo kyonna kyonna ekyamutuuseeko oba ye kyeyavuddeyo n'ayogera ye akoze ng'eddoboozi ly'abantu abalala bangi nnyo sami bava okumenyamenyako abayise mu mbeera ey'okunyigirizibwa abayise mu mbeera bwetyo ey'okusoomoozebwa misaaki tukusabira era n'ebyo nabyo Mukama asobole okuba nga bikusuumuusa naye ne kano kakulu okulaga nti omusumba alina Katonda tekiri ku prosperity ye okategedde tekiri ku kuvuga V8 tekiri kuzimba kyaki ya kalina omusumba yenna andi kati nkongera buntu omusumba yenna ayogera ennimi nga womubuuze nke ng'amaze okuzoogera nti wadde oyogera ki nga tasobola kikugamba mufere ezo ennimi mu Bible teziriyo mufere manyi n'abalinayo zisaavisi y'olweggulo yakwogera mu nnimi sami nsaba busabi eno topic tujja genda mu maaso tujja kuba tugenda okugitangaaza naye nkakasa nti nno ebitemeddwa igwalaba nkakasa nti olina kyoyizeemu naawe omusumba nkakasa nti olina kyoyizeemu ku biki n'ebyo byokola eri abantu bo biki byokola ebituufu na biki byotakola bituufu obitereeze because ensi eri mu mbeera ey'okwebuusa tuli mu biseera bivani kati bano abasumba batuukiriza byawandiikibwa birina otutuukira twagala tetwagala obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde nimbadde ne Sami ng'akunnyonnyola biki ebyo byalowooza oba byakkiririzaamu nga munnamawulire ng'omulokole ng'omuntu senior citizen kubamba nkisusiza senior oba okisusiza senior alinabeera myaka nga si kya myaka kyokwera citizen kyo kya lunaku lulala sigala ng'ogoberera Focus TV tubeerabira kusubscribinga likinga sharinga commentinga tuwogattako gye nalina nga tosoma mbeera mu 7 ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.